abantu abawagira Saha basusso obungi. By the way, grona badene lutalo wano. Naye nagamba awagira Saha. Era naye nayongera. Buli muyimbi awagira Saha. Nesindi tabanga ina kasente ke yafuna abayimbi ne. Na tabatemera ne banyiga. Kubanze na kine luno olweko bano lusukka mu kuwagira omuntu ng'omuntu. Cheka waliwo ekibali ku mutima kibatagala kwasanguza. Kati nga baagala mulaga ko bulazimu nga bamulagirako mu Kalulu. Nawulidde konti president agenda kuweebwa emmotoka. Ekyo kyonna kiwulidde. Naye abayimbi ba Uganda tebanatuka ku level yako agaliza Saha kutuka kweyo level. Ati bayinza okwanga balooza byalo balaato. Sindio na ino manga nasini. Kuba buli muyimbi gwofuna buli muyimbi gwofuna buli muyimbi gwotuka kagamba Saha agenda kulya obukulembeze mu byogira. Nekyo kyebutannafaako. Saha ali Kampala wamulabeko nga agenze Jinja okuba campaign. Nera basinga Kampala. Buume ina gundi ezenjawulo mu ggwanga lyonna. N'abayimbi basinga wano. Naye akalulu ke Kampala tekamala kuyisa muntu. Webuzi yasembayo okwesiga. Kweli? Soko tuwa abantu nga banoonyeza Saha akalulu. Ani gwe muwagira. Fe twagala nnyo omuntu anyomebwa golooza ntasobola. Nakuprovinga wrong. Mumwogere abantu bagala naffe okufuna ku mbeera efugibwa ku muyaye. Tugambe bana. Bayita omunywi njaga. Golooza ati munywi. Abantu bataddewo nnyendowooza egamba nti nnono tutwala wakuwasa. Bannange tetwagala wampisa tetwagala wampeta nti tutwala tetugera kumuzaala nti tunazaala ekyana ekinatuvumaganya. Affe twagala artist. Kasaba artist then tulabamu obukulembeze muli. Kale eri akagamba nti waliwo bye mbadde sinnamaliriza. Bijja kugwa. N'omulala akwatemu. In fact nze nsingira ddala obutaagala muntu awoza munzizeeko malirize bye simazi. Ajja nte onajjako omulala nte nti yo tejja kusobola kukola byabuntu. Nawe wasanga ebitabo eddeno bino bemaliza. Bannange nno omuntu alemera mu kintu nti mundekeemu nnyongeremu. Tomwesemberezanga ne bwa nze namwagala nnyo era mwagala nnyo. Office zonna eziri gazetted zibeera ne file ezitambuza emirimu egy'enjawulo. Amwanjulire file eno ekomye wano eneetuuse wano. Yakwanjulira nti wano saamalirizaawo tandikirawo. Ate netagenda kufa ajja kubaawo nga babuyambako. Beze bukyusibwa omulala naddako n'atwala mu maaso ebiri. Onoobeera mu bukulembeze olizimba ddi amakaago. Toliwumulamuko gandi nekange neterezeeko kewange. Oba bize buli kiseera mirimu gy'abayimbi gikuwuuba. Mugezaako kugamba afune obudde obuddako ewaka alaba abazimba. Alabe ku bantu bintu. Abalagirire nti waayi walimenyawo naye kakati ali mu mirimu agibaddemu. Sente mwazisevinga nti bw'oba oweereza tokola bintu. Sente olina zikuŋŋanya paka olifunamuko ka free time. Oyimirirako n'obimaliza n'oga. Akamooli we mukatadde. N'omwana wa yizo mwera. Sebo obuli muntu azimba enju muli muki mu mutwe. Era bwajjaga nedda sebo. Ebyo bivenako n'okuzukubera n'okuyamba abaana ku homework. Luli ate tabayambako ng'ali mu mirimu gy'abayimbi. N'okulabirira ddaali. Omwana ajja mwerabira. Anadda kale. Njagala nkulembera nnungi. Era namaze okufuna bwempagira. Banafunye bintu. Anti Sindi nkulaba akuli ku mutima awo. Kale gwe musajja omusiraamu nakawere ng'owalana waaki amacagano. Si kuwalana. Tebiri mu kuwalana. Nze ndi mabega wa King Muswati. King Saha. Esewo. Ne King Saha omusajja nga yamugyeko n'agamba abanywi b'enjala tosobola kufuga wuma. Towuliriza legendary kyagamba. Legendary nange ndi legendary. So buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu. Nkugamba oli alaba bubi. Ye mu kusinziira nga ye bw'abiraba y'abiraba bw'atyo nange mbiraba bwe nti kubanga omuzungu agamba never judge a book by its cover. Oyinza okulaba Saha because is a rastaman naye ebigambo ebimuvaamu bigambo ki avaamu ki so kati nze nga Saha mutunuulira ebigambo bye bimuvaamu nga mulabamu obukulembeze kitegeera taswaye ndi mabega we nejjo ya Hassan Kigozi Treasurer mwana oyo anaakuma sente zaffe omukazi nga yamulema okuuma. Ebyo sibimanyi. Sente ajja zikuuma kyemmanyi ku sente ajja zisobola zo. Sente ajja zisobola. Saha. King Saha. Nsabira bana. Lwaki? Kulokubanga mu mukaaba buli dakiika tubeerenga ne change. Kati ate bwejjawo nga tukaayana ne mukayana. Waliwo enjogera eyagambanga abalonzi
balonda omubaka oba omukulembeze abafaanana bitegebadde byogera sa anywa enjaga sa tayagala kuŋŋaana abamugamba be bagimuyigiriza omanyisa oyo ekisooka yeeyisa bulungi kubanze yatandika esaawa eyo namulaba nga tanatandika kuyimba okuva olwo mumanyi saa yeeyisa bulungi n'ekirala wali otuseke obweri eri ku estate bw'otuukawo omanya ekizakiro kitegeeza ayine bwe yeetwala ng'omuntu naye ng'amagezi agakola ebintu akola ki agalina of which ffe tetwetaaga neeyisa tetwetaaga nfaana naye tetugerewo ekizakiro twagalamu kiri kyasobola okukola empeka y'obukulembeze ogimulabamu ngimulabamu kubanga si mirundi mingi bwe gutaba gumu gwokka nga muwuliddeko ng'ayomba n'omuntu omulala obwiki omuntu yena yina anyiiga nange nyiiga gusobola okukkiriza ninagwe nali nkubya oluyi okuba kino kitegesi ky'ebivu n'omwomi togamba buli omu abako ne moment wekimusukkirako ng'asobola okukola ekintu eyo ensobi emu ebbiri zisonyiibwa omuntu n'asobola nakola ngonooli bwe tutamumanyiiko nnyo bingi ensobi kamu bubiri naye agezezzaako ensobi sindi yokka gy'alina yakweyambula naye yali accident eyinza okuba eyinza okuba nga yali accident naye nga kakati omuntu agudde kabenje bwe kato bwe mba mwasobola omuwa kale katulabe binaava mu kalulu naye nga ye Saha we twogerera mu ndaba y'amawulire akyakulembedde era si kibi n'okukyusaamu ate era si kibi n'okuddamu okukwatamu y'abaasoose sindi okuddamu okukwatamu gwe bagambye nti buli kadde aba mu kuyonsa ate ebiina bye bubuza amabeere nze sinina baganda bange bayonsa mbalaba tebagamba nga lwaki tebagamba tebiina bye bubuza amabeere tewali stress ebuza amabeere yabona omwana tewali gabulira ddala gabula bweno kira stress kye mugaleke gabule omwana we nanywa nto akati awo